Bobi Wine Bobi Wine jo bamukubye tiya gas ne bawagizibe ekayunga ne juzi bwe yali mu nsikaawo emukono era buli omu kati yeewunya Bobi Wine obuvumu okusanga ngu tiya gas kilo nga 25 ze yalidde jjo ate omusajja n'akeera n'agenda ejjinja kati Bobi Wine kyavuga gavumenti yaffe ya NRM bulijjo kyeyali ayagala mumuyambye kukituukiriza batya. Bobi Wine yali talina engeri gy'asobola okwanika sisitimu kyekola, naye ate sisitimu ya gavumenti yaffe n'emuyambako kweyanika oba kwerabisa. Atorede yagamba tubarabise. Kati ekibuuzo kiri bwe kiti, eyakubye tiya gas ekayunga jjo ne yagikuba kawempe naddala akakiripu kali abantu bayika mu kinya wale kawempe n'ebyali mukono namwe mu bisenge mwe mutudde mwebuuza mwakoze byaki ndimba kubanga Bobi Wine yali alina kubasika okukakasa ngu mwabagamba ngu wa NRM si wa NRM, ate mwe muyambye kukiraga ngu si wa NRM, kubanga kati gwe weebuuze fena tuli mu campaign, NRM yange tuli mu campaign, NUP eri mu campaign, FDC eri mu campaign, PFF tiyaleta, anti ya Mugisha Muntu eri mu campaign, naye anaba amanyi ngu bali mu campaign okujjako President Museveni ne Bobi Wine. Okitegera ekyo? Kati polisi ne tiya gas waayo nabo bennyini bagenda kuturuka bamukoowe. Towulidde? Polisi ne tiya gas gwekuba tulowooza nga akosa Bobi Wine yekka, n'abapoliisi bakosezaamu bajja kutuuka ekiseera bamwekyawe. Lwaki? Hardness oba obuvumu bwe yalaze n'atuuka n'okugamba abawagizi bange muveewo nze nsigale wano. Owulira? Naye ate ekisinga kunduma nze wa NRM okusanga ngu ba NRM bange betusombye nitubawa ssente nitubawa ne ka transport ni balya n'emiceere gyaffe, ate kulaale zaffe baddukawo buddusi ng'ekyabadde erubande wa. Okitegeera? Simanyi bano ababeera mu facilitation y'abawagizi ssente be bazeeriira sitoleki. Kati gwe yategeka omukolo kwa President Museveni we yali agenda kujja
abantu batuuke bave ku kifo ekyo baveewo badduke misinde kiki kyabajjawo okitegeera ekyo kiyaawo kati saawa zino simanyi oba pulezidenti yagenzeeko Kayunga kati owa NRM saawa zino ali Kayunga ali mu kuperereza bantu batuwa akalulu toraba ngu polisi kukuba nnyo tiyagaasi mukalubiriza NRM yange kubanga kati tubanyonyere tutya simanyi oba Bobi Wine yatulimba ebbanga gye yamala agenda America kusoma ayinza aba yali talina mu kusoma CIA mutuleyininga FBI Mossad ne MI6 kubanga anasobola kugumira tiyagaasi oli Mpuuga okisobola kati Mpuuga Bwanika Segona mukakasiza mu mali timusobola